Siroganga kamwa kabikassa Siroganga namukutegezaako abajjukira emboozi y'omukulu gwe bayita Danzi kumapeesa kati olunaku olwajjo olwa katambi akasodo okubatenga kafuluma omukulu Isma Olaxes bagamba ebizibu tebimanya nnyumba mbi Olaxes yabadde yakava ekitali nga bamuwadde bonde ya miliyoni 10 ez'obutaliiwo omukulu ono waliwo akatambi akafulumye ng'omukulu ono akonfensi ng'obanga ayogerera ddala ng'agamba nze eyatta Danzi kumapeesa wulira Fata Danzi kumapeesa yafata yogera ali mu ttaka twamuvinga on naliko temuyinza tutiisa n'eryo twatta Danzi kumapeesa yafata yogera ali mu ttaka twamuvinga on naliko temuyinza tutiisa n'eryo twatta Danzi kumapeesa yafata yogera ali mu ttaka twamuvinga on naliko temuyinza tutiisa n'eryo aya basi awo no bayigambira nti kamwa kabikassa Siroganga kali mu luyimba lwe bayita dipo ndaziggala nakutegezaako emboozi eyo era nga Siroganga yali mukwano gwa Kabaka gyali mirembe gyadda Pojo Bukafere yayimba akantu ako kali era nga yali true story yaliyo myaka gya 1724 edda wano mu Buganda mwaka gwa 1724 waliyo Kabaka Ssekabaka Ndawula yali wa 19 omukulu oyo kigambibwa nti yali mukadde era we yagendera okuba ate ng'aseerera Kabaka yali mukadde nnyo wabula amaaso gaali gaziba kati nno omukulu ono Ssekabaka waliwo omuntu asobola okuba ate ng'amuwa amagezi nti agendeko ew'omuganga asobole okuba ate ng'amuyamba oba omusawo w'ekinnansi obudde obwo myaka gya 1700 awo nno era omusawo yamugamba awo nno okugendayo yali ayagala okuba ate ng'amuwonya ensenke amaaso okuba ate nga gaali tegalaba gaali gagendako ekyo bakiyita ensenke nga tegalaba era omusawo yamutegeeza ekintu kimu ofubanga nnyo omuntu obutakulaba wadde n'akamu bwakulabanga waakiri omutta kati nno Siroganga asanga Kabaka ng'ava ew'omusawo kye yamugamba Ssekabaka obudde obwo n'agamba nti musanze Kabaka n'amutegeeza nti ekyama kyaffe okuva lubiri kisirikire ekyama kyaffe okuva eyo mu kibira gye yali embeera ng'esobodde okuba ate ng'etambudde bwetyo Kabaka yali ategeseeyo omukolo era omukolo gwali katundu bayita kyebando eno yali true story yennyini ng'omukulu Siroganga ateekamu akabisi kwe kuba ate nga yatandika okusabuka n'ebigambo ng'agamba nti Kabaka ayi Ssaabasajja Kabaka tuyina ekyama kyaffe okuva mu lubiri awo nno ebyasobola okuba ate ng'omukulu Siroganga we baamuttira naye olw'okuba nti yayogera ebyama byonna ebyatambula kati bijjidde ku mboozi ey'omukulu ne yayogedde ebigambo bino Danzi kumapeesa yafata yogera ali mu ttaka twamuvinga on naliko temuyinza tutiisa n'eryo bamuyita Olaxes bagamba obukadde magezi nga n'embuto wagayina kati omukulu ono abadde akyali lujja kalebule egy'okuba ate nga yalebula omukulu gwe bayita OS Suna ajjidde mu mboozi ey'okugamba nti y'omu ku batta Danzi kumapeesa abajjukira Danzi kumapeesa yali producer wanjawulo nnyo mwaggwa 2017 abajjukira omwezi gwali gwa mukaaga Danzi kumapeesa bakifeesi baamukuba bubi nnyo baamukuba era nekigambibwa nti obwongo bwe oba omutwe gwe gwafunako obuzibu n'agenda mu ICU ensambya okuva mu mwezi ogw'omukaaga ogw'omusanvu ogw'omunaana ogw'omwenda ogw'ekkumi n'atufaako Danzi kumapeesa gwe bayita Dani Mukisa obudde obwo y'omu ku baproducer abaali ab'amaanyi era ng'alina ennyimba nnyingi zayakola olwa bebekulu emboozi z'amalya malwa waliwo olwa Winnie Nwagi musawo eza Rema Fiye eza Waiki Bend ezisinga era omwaka gwa 2017 yali audio producer of the year omukulu gwe bayita Dani Mukisa oba oyinza omuyita Danzi kumapeesa era nga ku nteekateeka nga bwe yatambula ebimu ku byaliyo omukulu ne Bob Wine yasobola okuba ate ng'aliyo mu nteekateeka eno nga baziika omukulu Danzi kumapeesa yayogera bino kitalo ddala eza tulina okusigala nga twebuuza ono yasembyeyo kikomye ku ono omwana gwe tufiiriddwa abadde mu myaka mito nnyo teyafudde yeka wabula yattiddwa buttibwa nga si yasoose nga si yasembyeyo naye nga tulina okukakasa tekirina kugenda maaso aya basi yembeera bwesobola okuba ate ng'etambula Bobi Wine obudde obwo 2017 baali bakumulonda saidi z'ekyaddondo eyo MP
ng'amaanyi mangi embeera gwesobola okuba ate ng'etambula yaliwo ne bagamba bakole okunoonyereza mu nteekateeka eyo wabula paka akadde kano poliisi teyavaayo nakuba ate ng'etubuulira abafamire bakyalinze kati n'akatambi kano we kajjidde omukulu Olaxes ng'ategeeza y'omu akonfesinga agamba y'omu kuba Danis kumapeesa yafa tayogera ali mu ttaka twamuvinga on naliko temuyinza tutiisa n'eryo kamwa kabi kasasiro ganga omukulu ono n'asobodde okuba ate ng'ategeezezza nti waliwo abamuseeti nga bali mu mbeera eno era ategeezezza ulira Olaxes nga yakava mu kkomera mwenna abazze bannaye mbeebaza nnyo masuga nnumamu seebakanga omugongo navaayo nga gwonna gwonnuma empulira ng'embeera sigitegeera nze ndi mulwadde wa mutima katontwebale mu kkomera olwoza naamalayo bbanga nina otutegeera omuntu gw'ogenda ossiba keera weereza abantu ate onzijeko oweereza ye mukulu oyo wuno ng'ayogera ku nsonga za Danis kumapeesa agamba ye tabimanyi wabula vidiyo yo waliwo abaagigasigase agamba ebigambo byonna ayina emboozi gy'ayogera wulira nze obulamu bwanyiganyigadde ebweru muleke ennyumirwa Uganda temunteekako bintu byammwe n'abantu bemwogerako simuwulirangako simulabangako simanyi kyakola akwatidde Danis kumapeesa alyako nategera nti producer lwafa n'ennyimba simuwulirangako yalina mwana muto nnyo temumpaatikako binde sitamanyi bange mundeke siina muntu gwe ndikompalana nze ndi just mu joy I talk to everyone mundaba mpa abantu YouTube channel good just I feel good omuwulira muzeeyi Olaxes akwe bayita akatengo superkillers omukulu ono agamba nti baleete vidiyo enamba ng'abyogera naye mu byonna byenkoze kati nti bagenda balondalonda kubanga Facebook zange zaabula naye bantu produce a full video nga njogera ebintu ebyo byonna bwemba bye nagamba nti nze natta Danis kumapeesa I will still take myself to CID. Am I loud and clear? N'abapoliisi n'abapoliisi n'akawunti bazitwalanga awo nno seruka mama yute owulira Olaxes asobodde okuba ate ng'ategeeza ebigambo oba bigasegase wabula ategeezezza embeera bw'enaaba etabuse ayinza okudduka nadde Sweden disregard ebyo byonna bye muwulira nze mbagamba eyo vidiyo nze manyi kye nayogera ne gwe nali ngamba manyi kye namugamba kati toyinza gisalamu n'otandikiramu nze natta Danis kumapeesa olowooza ekigambo sikimanyi kugatta saasoma Luganda olowooza nze natta Danis kumapeesa naye yafa taliiwo moved on tomanyi olowooza simanyi kye nayogera please ennugu yammwe kebalume nze Isma nagenze endepresentinga kooti neeraba siina buzibu neŋŋamba toyogera ku bya musango byonna kuba kati biri wano kati olw'okuba ndi wano munteekeko emisango ndowooza ŋŋendeko Sweden ewiiki nga 4 temumukkiriza kuva wano ayinza okudduka nga nzirukawo nze Isma nakomawo ninaana entaana yange wenfa saagala kundeetera mu nnyonyi nga mivugu neŋŋamba kanzi naye wali wennaafiira ayaya yoyo nno Olaxes Isma embeera nga bwesobodde okuba ate ng'etambula nanti mwabiwulira capital offense zonna emisango gyonna egy'okutta no bail omukulu wa Bitex naye aguyingiddemu okuba ate ng'ataasa abafamire agamba Olaxes alina okutwalibwa ekirala ntegeeza poliisi nga nsinziira wano obukakafu bujulizi bujjo tunoonya omuntu eyattwa producer waffe Danis kumapeesa kino njala kukyogera nga tekiri mu lwali bulijjo tunoonya eyatta Danis kumapeesa omanyi bagamba omuntu teyeefiira era tottanga omuntu n'olowooza nti tebagenda kutegeera omuntu abeera w'amaanyi nnyo ng'afudde aba alabe yamutta kirabika yali nnyo omwami Isma ono omusajja omukulu bamuyita Isma yavuddeyo naawe obukakafu nti yeyatta Danis kumapeesa poliisi lwaki temunaba kumukwata mwami ate mada omukulu President Museveni yagambye tewali bondi ku mada paka nga tumaze okukakasa nga tumaze okufuna obukakafu poliisi twagala muveeyo era be mutakwata Isma be mutamukwata osomenye Olaxes be mutamukwata ku musango gwa mada yeyogeredde kali social media katambula be mutamukwata ngenda kukwata omufaliso gwange ku poliisi wali Danis kumapeesa yafa tayogera ali mu ttaka twamuvinga on naliko temuyinza tutiisa n'eryo